wange mulungi alaba Stecia and the house girl bambi webale nkwebaza mukwano gwange webale kutukkiririzamu ebintu nga biri ku YouTube negonoga ntinze wali Stecia and the house girl awo webale kusubscribinga mukwano webale butako wa kusharinga webale butako wa commentinga tena ddala mwababeera ku premier love jemba inako nyingi nnyo sobola najikuga siso anajinyuya nenjimalayo naye mukwano gwanga tanaba kusubscribinga bambi nkwegedde subscribinga nkusamba twazo gwekitalo o subscribinge Boto nba kusubscribinga genda mu YouTube teka mu Stecia and the house girl subscribe oringina nakade lwacho subscribinga ekisooka Stecia and the house girl obeera tulinyisa ekyokubiri Stecia and the house girl buli weteekayo omanya nti bataddeyo toddamu kusubwa negairidde mbasaba mubwetwazo gwekitalo omanyi nti no mwakendeera temukyeyongera bambi naawe ya subscribinga kwata simu ya mukwano gwo noyo mukwano gwo kwata ya mukwano gwe ne mukwano gwo oli akwata simu ya mukwano gwe musobola okweranga mu subscribinga mbasaba busabi tokomo okimanyi Stecia and the house girl ayinayo Stecia tugumira bingi sisimayina kyoliko genda ku YouTube teka mu Stecia tugumira bingi bambi subscribing ate eriyo subscribers batono nnyo bambi mbasaba nayo mudduke mwabali wano ku Stecia and the house girl mugende ku Stecia tugumira bingi mu subscribing mugenda kuba mukoze kyamaanyi nnyo mujja kuba munzezaamu amaanyi bw'obanga oyagaliza Stecia oyagaliza erinnya lirinnye the only way to go and the only way to do it is subscribe please bw'omala ku subscribing ring the bell liking sharing or commenting lwaki nze wano olwaleero nze kubasiima nabaddawo nengamba lwaki platforms zange zonna endala mbeerayo nenteekayo ebintu ebitalina makulu nga ninamu abantu abakulu ab'amaanyi ennyo mu bulamu bwange ab'amaanyi ennyo mu bulamu bwa ttiimu ya Stecia and the house girl abafudde Stecia and the house girl ekyakabi lwaki sibateekayo ngenda kikola nti nkusaba gwe ali ku Stecia and the house girl omwagizi wange namba emu kwata ka video ka seconds 10 nchiddamu kwata ka video ka seconds 10 yogera amanyago oyogera engeri gy'onyumiramu Stecia and the house girl osabe n'abantu okusubscribinga nkusuubiza nti ngenda kataka ku buli platform yange buli nga bw'owulira nti buli platform yange nga nkuteekako n'olabibwako naawe abantu abalala please ogenda kikola oti ogenda kakola bwoti amanya gange nze Hajjati Stecia Mayanja nsinzidde wano mu Uganda naye nga siri walala ndi Makindye ku Salama Road ebwoto olina tonyolera wagyoli ne wajova nyumirwa nnyo Stecia and the house girl bannanga batanaba kusubscribinga temumanyi kyemusubwa mukwano gwange nkusaba subscribing atera o liking onyumirwe nga nze oyina ebintu byosubwa Stecia and the house girl eyigiriza tonyumira bonyumirwa wabula ofunamu ekyokuyiga esomesa n'olwensonga eyo nkusaba gwale ngo tanaba kusubscribinga ojo subscribing nga nze onyumirwe Stecia and the house girl nyumirwa nnyo abantu abakulu osobola tuwa comment yona gy'owulira ekuli ku mutima kasitato exceeding seconds 10 nekirala oyagala okumanya obulamu bwa Hajjati Stecia Mayanja bwe butambula ebimukwatako wajja atambulidde nga toli wano ku skiiti ogenda kukola ekintu kimu jangu ku Instagram tekamu Hajjati Stecia Mayanja ogenda kuba ontuukako tandika okunfollowinga olabe biki ate era nkusaba lwaki ogenda nsaba onfollowing kubanga ne video yo yennyini ngenda giteekayo yennyini ogenda okwera seconds 10 nayo yennyini ngenda kubanga ngiteekayo n'ensonga eyo nsimba waggulu ngamba saba mukole video eyebaza esiima esaba n'abantu okusubscribinga n'otutegeeza gy'oli oyinza n'okugamba nti ntumiddeko maama wange ow'egindi abantu muludde okulaba ku bantu mwe ogenda kiteeka ku nnamba y'essimu eyitaawo eya manager oba eya management tusobole okubeera nga tufuna video yo mu bulambalamba gikwatire ewantu nga waliwo ekifaananyi nga kirungi nnyo gikwatire ewantu nga tewali bireekaana nga tuwulira gwe eddoboozi lyo nga liri very clear ate ne kamera ogikwate nga eri stable ng'ekifaananyi kyekikankana tusobole okubeera nga tutambuza ekintu kino nga tuli ku mutindo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Omukazi ono muchafu okanyumiza kubeera nagoba lya kisiru naye kanongoosa amaka gange ate n'ekirala kanaba kagenze bino tebijja kubeerawo nja kuteekawo pevers so that tebikola ki tebintawaanya nnyo neetaaga pevers nteekeko abantu abanaakola ki
naye mazima ddala nobeera omukyafu bino ne bibeera wali laba omukyafu sibusobola mu maka gange nawe nnaku zo ziweddeyo nakyamukolera sigamba nti oba nina gwenkolerera kasita nkola bintu byange nowetaaga pevanza tolowooza neetaaga sentiga aziyibwe okuva ali ali mukoona waliwo empitira we batinganzi kyeno kwegambanga bwentambulira bwenti balaba mukyala Haji balaba mukyala Haji nanyini maka balaba mukyala Haji kwegamba nze muyonjo naye ajja kwagalira ddala enkulaakulana gye nabamutuusizaako kati ono tosobola nakumuwa idea nti wano tusobola okuteekawo pevers bwe tuba tutaddewo pevers zinyumirawo bwongo byobwongo tobolaba amaka gamulemi Zaharah yangu otwala amakango bino byokola ebyo obunafu obumujjudde buli kaseera mukazi Zaharah jangu okole kino Zaharah jangu okole moni kati nno ke kaseera omanyi omukozi kyeki buli kaseera Zaharah jangu okole kino Zaharah jangu okole kino ke kaseera omanyi nze nno nkusekeredde sagana kuseka kuba nkakutengenda mwana akatemba musika Zaharah ngenda kuduuka nzali n'okutuma gwe ogende ku dduuka ondeetera ekyokulya Zaharah bampeeka ku kacaayi kantu gwe omanyidde naye kale kati kyakiddako wano Ng'ebironda zetu bireke empisa ze wandagaza koma naye kirabika tubireke kankulekere eddembe amasimu g'okuba gatatadde kwoyogerera obwama obutata yantabangudde mmeme nja mufiirako banfanfe sikyalina kyakkola amazima bannange wambadde wano nentya nnyo ne Hajjati nembula omusuula kati nzirayo kutuusa mukolo Hajjati ate anaakola ki wabula mwana gw'olina obugambo Kayo, Haji ngoluddeyo kati bati wano nga nkumisinga nga sikola manyi eri bajja kuwulira kati kwata konyo Haji kale nkitegere mpulidde kakati gidderi mu motoka maama wulira gidderi mu motoka nzigalayo okukali nvuddeyo munange obwedda no ndi eyo bulijjo ndi eyo ndowooza nti oba oli otya neŋŋamba nti oba omwana w'abandi ali ku ki Haji nga ndi wano Haji nga nkumisinga naye waliwo ekiriwo ndina Haji ani akubira
Nedda sivudde eri yennyini nti oba gyembadde gyenvudde nga nvuga. Omwana andeese ena nteeka wali. Kino omusawo yaŋŋaana. Era bwe mba wakuvuga sivuga mayiro zisukka 3. Anvuzemu just bwantadde wali nga yalina byagenda okukola kuba badde committed. Ne mugamba nti wano nja kusobola okuvuga kasazi tewawera na mayiro 2. Ntuusa waka. Kale munnaye. Haji abadde ono business partner wange. Anti abadde ankubira nga mbuuza nti ate nkulengedde ovuga mu motoka ng'ate abasawo baagigala. Ne mugamba nti ono antadde wali. Bana kabanga katono nga nsobola okwevuga. Haji mu byonna kulikayo. Njagala tuukireko. Haji olaba. Ebintu by'okukuta bino mbikooye. Nze mbadde nsaba okumbadde ngamba obulire Hajjati ekituufu Hajjati akimanyi kuba mazima ddala nkooyo okwekweka nkooyo okulimba nkooyo okwebuzaabuza. Haji njagala nze kasooli wange mwekwatire mwokye mwesize ate mali mulye nkooye embeera eno Haji mwepita era kinkoze bulungi nnyo n'osanga wano. Haji bino byonna mbikooye. Haji mbikooye. Ate no kyali badde kirungi omukazi n'omugamba nga tanaba nakola ki nakutugwamu oba ate bwana akimanya tebijja kubeera birungi. Haji Haji toliiwo. Mbadde mpulira nga mpulira byobadde oyogera. Haji kati ogenda kola otya wakati nze kyenjagala njagala kuva wano nga tugenda bugenzi ng'omugamba ng'akimanya bw'akimanya yo baanoba oba akola atya agende gy'agenda nze kyenjagala kyekyo. Haji mbadde ngamba bwende ebintu bino bikwata empola genda mpola tebyetaaga kupapira wetwale nti gwe Hajjati nga nkeera ku makyanga nkugamba nti waayi wali ninawo mujjawo oyo gwe tulina yawoka mujjawo ebintu byetaaga kukwata mpola. Nedda gumiikiriza nsobodde okubeera nawe ebbanga lyonna nga nkubuulira ekyokola tukole kiro tukole kiri naye gwe oyinza okuleeta amagezi kati gwe weeteke mu ttuluba lya Hajjati nga gwe Hajjati nga nkeera ku makyanga nkugamba nti oyo gwolina yawo mujjawo. Haji nti nze nkooyo omutunulako nedda kati gw'okooyo omutunulako gwe yajja obuzeemu lumagane wuwe bw'oba okooyo omutunulako leka kwesa mu ttuluba ly'otaliimu oli mukyala wange mulinamu abaana toddamu nokyogera toddamu kuŋŋamba nti oli mukyala wange. Oli si mukyala wange ate kati nze ndiki ndi wanyoko olina ettuluba wooli. Haji no tonyiiza no tompangulula saagala kunyiiga kati ate twali twogera bulungi saagala kumpangula. Haji nakuyise mu bulungi tonzijaako ssanyu lyange. Badde njagala okukakkana kuba ate bw'onaaleka nayinza n'okuwulira najja oba atuwulira kuba nze kyenjagala nze njagala omugamba ate ekyo kikulemye nze nja mwegambira mugambe gundi ndimugjawo. Otabadde wano omukazi buli kimu yakimanya yabitegedde byonna obulamu bwange buli mu matiga. Haji omukazi yabitegedde nti siri mulema. Yansanze nze simanyi gyansanze naye yansanze bulungi nandaga akavidiyo nagamba siri mulema nantabukira nantuga omukazi ayagala kunzita. Omukazi olwakitegedde yenna nantabukira nanvuma nankwambulako. Haji omukazi yantuze naye Haji kino nkugamba Haji omukazi oyo yajjayo emundu kati nze nja kuba sasi yagijjeeyo yamulemye okuba nze nja mukuba byepaakapanka nangwa mu bulago bwati nantuga nze okumuleka nga yebase wali eri tekinna mubuzibu. Nga yebase ati ogamba okuba kati okumunyiga bwenti gwe sikinnamu buzibu. Haji bwaddamu okummanyira bw'otayogera naye. Haji njagala omujja mu nyumba kwa kasitagala mulaba kubanga nze yatinkudde y'amagye no yalinnye y'amagye lutalo lwa Amerika nakinkugamba ntya kakati mbadde ngamba bwindi omuntu antuga atya ankwata atya mbulego bwati ngayagala kuntuga abani gwamanyi nabayo oli wali wawe watya nze siri mukazi uli mukazi naye wali wawe kati no yakati nze mbadde ngamba bwindi gwe kakkana bukakkana nze ngenda mukwata ngenda kwogera naye ambulire kiko kati mwavudde kuki nze nabaddawo nampita nangamba jangu wano nengenda nangamba gwe toli muleba bishibishe ebyo nandaga ka video mbandiawo ngali ne simu ngandaga ka video ne mugamba munnange natabuka nnyo teyampadde chance nankuwa oli olusoka pa nankuwa olwokubya pa nangamba yogera oyagala sima kagange nantuga bwati nantuga nga tapa na chance yogera nensirika te byonna nasirise kubanga gwe naye singa sigo wali musanze mufu tulita bizibu maka sagala kuleta bizibu kubanga gwe naye botayogera naye nze jja kuleta ebizibu ate nga sina kye nejusa ekikunyiza bwe kito kiki kubanga yakuguddemu ntoli mulema kyekikunyiza Haji byonna si birungi kiki ekikutabula okutuuka kwekyo maka
Amaka dinda. Ate njagala Amaka gano agafuluma avemu. Ekyo tekijja kusoboka. Mwatulire mugambe nti omukazi oyo golaba mujawo. Kyenjagala. Bonna mugamba nti ndi mujawe. Ate mugamba atandika okumpa ekitiibwa nga mujawe. Kakati mbadde ngamba. Bwabanga ye namba emu. Kale nze ndi namba 2. Sikifuddeko. Njagala atandika okumpa ekitiibwa ekiŋwanidde. Bwe kuba kufukamira afukamira mbuzi. Bwe kuba kumpa mmere aleete mmere ndye. Bwe kuba kwoza ngo yazitwala azoze. Ebbanga lyasuze nawe limala. Muwadde chance. Afunye essanyu ku musajja wange ebbanga limala. Ogenda kuntabula nga nakadda. Gwe no watonda bakutabuka nze nja kutabuka ate we natabuka nja kweyambula. Tonyumiza Hajjati tonyumiza. Tonyumiza kantu ako tokanyumiza kantamye. Uwe. Tuwecho atwandira nja kufulumya emmotoka. Ojja kunfulumya emmotoka? Nja kufulumya. Ojja kunfulumya emmotoka? Nja kufulumya emmotoka. Aji. Nja kufulumya emmotoka. Aji tugogamba. Walonda byekonga ne yambule. Aji walonda byekonga ne yambule. Nga sinaba kweyambulira mukazi wonja kweyambulira Haji. Toleta bizibu wano. Mbadde ngamba ekintu kimu owulirize kye njogera. Hajjati gali amaka gage. Njagala obeere muntu mukulu. Omanye nti nno si yateekwa kuwa ekitiibwa. Gwe wandibadde omuwa ekitiibwa. Bw'abanga Hajjati afuddeyo bw'ati. Anti kati kola kintu ekyo. Mukulu. Yantuze. Gwe. Bw'otagamba Hajjati nti ndi mukazi wo. Nti era wandeka ku kituuti. Kiyabadde agenda okonkola. Yakimukola. Jindako kwe. Gula wu nawe. Katuze. Tolumbagana omukazi. Nganesi. Naye ekimala. Hajjati kamugambe nze mve ku bunkenke bwendiko. Hajjati kamunnyonnyole kyoli mujjawo. Alamu. Ebinaddiza byonna Katonda yambanyi. Omanyi ne bwe kuba ozunga n'obudene n'ogenda eri naye otuukitise n'olaba nti awaka we watuufu. Hajjati kamubuulire ekituufu. Mugambe nti munnange Hajjati nga mwewombeese nti Hajjati munnange ebigere byantunda. Sitaani yankema. Bwanambuuza nti yakusangawa. Mugambe nti ekiwuka kyali kipalala ne kintwala gye kintutte. Mukazi wange ajja kunsonyiwa. Bw'omunnyonnyola kujjako ng'akwatidde mu nsobi naye bw'omunnyonnyola Hajjati ye muntu ategeera. Omuntu gw'onyiiza enkya ne mwogera lulina omukola kino ne mukkaanya. Hajjati kanzi gye nkubuulira amazima. Tutambuze obufumbo bwaffe nga tewakyali batutawaanya. Zino enkwa yaaju tulezigende. Sirina kye nzifunyemu. Buli lwenzira mba mukukumu. Naggwako n'omubiri. Hajjati wa kanzi gye nkubuulira ekituufu munnange naye we mba nfukamidde mu maaso okukkiriza bye njogedde. Mukyala wange kamunnyonnyole. Mukazi agumira buli ki. Agumidde embeera zonna bannange nnyenze. Nga tuvudde mu by'okusaaga. Nzunze mu bakazi. Era ekika ky'omukazi kye simanyi ng'ekyo mpozi tekinnatondera. Abawanvu abaakula batya negana mudiguli gonna gannanga yodde buzirenda bwe buti mbuyodde. Nezisire kwini nazo nenteeka omwe. Naye era byonna sirina kyenfunyemu. Basajja banna oba okyali ku bwenzi muveeko. Akyali ku bwenzi muveeko. Sirina kyenfunye mu bwenzi emyaka gyonna buli lukya nyongera kukendeera. Mukazi wona omuteeka ku bunkeeke. Omukazi agumira ennaku n'alaba kino n'alaba kiri n'alaba kino n'alaba kiri. Mukazi wange kyekiseera aneefunze nga ne waneetaagira wendi buli kye yeetaaga nkirina. Muwe n'obudde obumala n'omukazi asaana kuwa budde. Bannange abakazi nga bafaayo. Naye Hajjati ombeereddewo newankubadde nga mbadde nkutawaanya. Kino kyekiseera mbeerewo ko neefunze abalumwa balumwe nezino enkwa yaajo zigende olwaliro tezisula wano. Saagala nkimaze